kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala amatendo agajja mu kitiibwa kye n'obugulumivu bwe. Ndizaako okusaba ebyengaya n'emirembe bidde ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abo bonna batambulira ku njigiriza ye okutuusa ddala ku lunaku lw'enkomerero. Allahumma amin. Olunaku lwa leero tugenda kwogera ku nsonga nga nkulu nnyo gye bayita al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Al amru bil ma'ruf kwe kulagira abantu ebikolwa ebirungi, wan nahyi anil munkar kwe kubaziiza ebikolwa ebibi. Nga tulina aya nnyingi mu Qur'ani naye nga tujja kusomako aya 3. Aya esooka Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waltakun minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Agambye wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aya 14 suratu Ali Imran. Allah nga agamba ti waltakun minkum umma, wateeka okubeerawo mummwe ekibinja. Ekitegeeza omulimu gwa al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar tegusobola kukolebwa bantu bonna, wabula guli farudhu kifaya, nti wabeerawo ko abagukoze bayimirirawo abalala ne banga tebakoze. Naye ffenna tubeera nga situgukoze tuvunaanyizibwa kyenkanyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye agambye nti waltakun minkum umma, muveemu mummwe ekibinja, yad'una ila alkhair, nga kikowoola abantu okukola ebirungi, ya'muruna bil ma'ruf, nga kiragira abantu ebirungi, wa yanhauna 'anil munkar, nga kibaziiza ebibi. N'agamba nti abana abakoze ekyo wa ulaika humul muflihun, be bantu abajja okubeera nga beesiima ku lunaku lw'enkomerero. Obulamu butuwangaliramu kuno ku nsi bukuba ekifaananyi nga bufaanagana ng'abantu abali mu lyato. Mulinnya eryato, mugenda Buvuma, mugenda Kalangala. Abaali balinnyeeko ku mmeri y'e Kalangala erimu kalina, abalala bali waggulu, abalala bali wansi, n'abalala bali wansi eno ebeera amamotoka. Senga abantu abamu abali mu kitundu basalawo ne bagamba nti mu kifo ky'okugenda tunoonya amazzi mu kifo ekirala, katukube wano ekituli tugasenere wano okumpi. Senga aba batunuulira bagamba nti ddembe lyabwe okubeera nga basimamu ekituli begira amazzi awo okumpi, ekiddirira lyato okujjula amazzi. Berijjula amazzi nga abadde agala okusena amazzi okumpi azikirira, n'abalala ababadde mu bifo ebiri ewala n'amazzi bonna nga bazikirira. Lwaki? Lwakubeera nti omu tagambye ku banne. Kyobulaba nga al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar nsonga nkulu nnyo, kubanga etaasa abakozi b'ebikyamu naye tulekerawo abakozi baki b'ebirungi. Kyabudde Allah agamba nti wateekwa buteekwa okubeera mu kibiira ky'abantu abawangaalira wamu, okubeera mu guruupu y'abantu ng'eragira abantu ebikolwa ebirungi ng'ate baziiza n'ebikolwa ebibi. Abamanyi baali bannyonnyola al ma'ruf ne munkar, bagamba bino. Baga nti al ma'ruf, ekiyitibwa ma'rufu, wal khairu kyekirungi, allazi yuwafiku fitrata Allahi allati fatara nnasa alaiha. Kyekiyitibwa ekirungi kyekintu ekikwatagana n'obutonde Katonda bwe yatonderako omuntu. Buli olaba ekikolwa omuntu ng'akikola nga kikwatagana n'obutonde, nga tekyawukana na butonde Katonda bwe yatonderako bantu, ahe n'osanga nga waurifa fi shari husnuhu, nga n'amateeka g'Obusiraamu gakyogerako nti kirungi, ng'omanya nti ekyo kirungi. Kale ffenna bagenda okulagira abantu ebikolwa ebirungi, bagambye nti ekikolwa ekirungi ky'okubeera nga yuwafikul fitra, nga kikwatagana n'obubumbwa allati fatara nnasa alaiha, bwe yabumbirako ki abantu. Tetukoma ku ekyo, waurifa fi shari husnuhu, ate nga betugenda netutunula ne mu bitabo by'amateeka nga bigamba nti ekikolwa ekyo kirungi. Kati bwe kibeera nga
amateeka gakikakasizza n'obubumbwa nga gakirabye nga kyekyo, tuba tusaana okubeera nga tukola ki, nga tukikolerako, tulagire abantu bakikolereko. Ekyawukana n'ekyo tubeere nga tugamba abantu bakireke. Kati ne baga nti almunkar huwa allazi yatanafa maa alfitra wa urifa fi shar'i kubhuhu. Ayinaga nti ekiyitibwa munkar kyekyo ekikoonagana n'obutonde Allah bwe yatonderako abantu, ate ne tugenda tukinoonya amateeka g'Obusiraamu ng'ekikola ekyo kibi. Ekibi Obusiraamu bwe kigamba nti kibi, ate nga n'obutonde nabwo bukigamba nti kibi. Kati nga hona bakulagira abantu birungi, nga hona nakubaziyiza bibi, saana osanga obeera ng'otunuulira definition eyo ekulagirire kyoteeka okugamba abantu nti kino kirungi, era ebeere ng'ekulagirira kyosaana okubeera ng'oziyiza abantu nti kibi. Aya eyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti n'ekibiina kino ekya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyekisinga ebibiina byonna byonna ebyasookawo. Abantu ba Musa, abantu ba Ibulayimu, abantu ba Shuaibu, abantu ba Hudu, abantu ba Nuhu, bonna buli omu yajja Nabbi ng'alinako ekibinja ky'abantu bakulembera. Naga nti ekibinja kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekisembayo kyekibinja ekisinga ebibinja byonna byonna, naye nga kisinga ebibiina byonna byonna lwa nsonga ssatu. Ta'muruuna bilma'ruf, mulagira abantu okukola ebirungi. Watanhawuna anil munkar, ne mubaziyiza ebibi. Watu'minuuna billah, aye ne mubeera nga mukkirizaani Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebitendo ebyo banga obiina ebisatu, bagambye nti anta khairu umma, gwe ekibinja ekisinga okubeera ki ekirungi. Kati neekubiriza nga nammwe mbakubiriza bannange abampuliriza era abandaba ti omulembe gwe tulimu, wadde nga bagambye nti twerondemu ekibinja ky'abantu ekibuulirira ekigambo kya Katonda okulagira abantu ekirungi n'ekibi, naye waliwo obwetaavu obw'okubeera nti omulimu ogwo ffenna tugwenyigiramu, nga buli omu agwenyigiramu okusinziira ku bumanyi bw'amanyi ku birungi ebikkirizibwa, n'okusinziira ku kumanya kw'amanyi ku bibi ebikola ki ebiziyizibwa. Kubanga eriyo ebintu kati mu mbeera zaffe zituwangaaliramu byolaba nga bibi, nga tekiwetaagisa na kumala kunoonya muwalimu oba seeka akusomera etteeka. Kati ng'amanja kuwa ekyokulabirako alliwaatu, okulya ebisiyaga. Okulya ebisiyaga Abasiraamu nga tebannaba kubyogerako. Amadiini amalala agasooka gaali gabyogerako dda. Kati buli muntu yenna ali mu ggwanga muno nga yawulirako ensomesa y'amadiini gali agasooka ne gagamba nti abantu abo bazikirira, kiba kitegeeza nti tekyetaagisa omale kulindirira Musiraamu akusomere aya ya Kuraani eraga nti Katonda yazikiriza abantu ba Luutu. Wabula gwe mu society mwoli beera ng'oziyiza abantu ekikolwa ekyo. Obujja kubeera buvunaanyizibwa bwo, bw'otakiraba n'okutunira butunza nti kaze kanirire muwalimu, nze kanirire seeka. Beera ng'okikola ki, ng'okigaana abantu. Lwaki okulya ebisiyaga kibagaye nti yukhalifu fitrata nnansi, kyawukana n'obumba bwaki bw'abantu. Obumba bw'abantu nti omusajja awasa mukazi, n'omukazi afumbirwa musajja. Ebisolo bitusinga teriiyo kiwasa kisajja, n'ekikazi nakyo tekibeera na kikazi kinne waakyo. Lwaki? Kubanga obubumbwa bwawukana n'ekyo. Kati abampuliriza, ziiza abantu okukola ebibi, obeere mu kibiina ekisinga okubeera ekirungi ng'otandikira ku ekyo, kubanga emyaka emirembe egiwedde bibadde bikolebwa mu nkukutu nga situbiwulira, naye kati byafuuka ebikyase nga buli wonna biraba, ate nga ababisaasaanya babitaddemu ssente nnyingi. Babiteekamu ssente nnyingi, babisaasaanyiza mu masomero. Eriyo kati abaana abasoma mu masomero nga school fees embawa tebazisomerako, wabula waliyo ababasasulira. Naye nga abasasulira lwaki? Lwakubeera nti babayamba ne bayigiriza ebikolwa ebyo ebikyamu mu masomero gye bakola ki, gye basomera. Abaana bammwe abakomyewo mu luwummula mubeere nga munyumyako nabo, mubuuzeeko bannaabwe basoma nabo, mubabuuze enneeyisa gye babadde beeyisaamu. Eriyo abanywa ebitamiiza, eriyo abakola ebyo, naye nga mwe mbali temubimanyi, bagenda okuyita ku ssomero nga baga nti omwana ono katumugobe, ng'ogaa lwaki temwambuulirako. Nga ffe ewaffe tubikola ebyo, nga mu luwummula tabikola. Tabikola mu luwummula kubanga gwokeera kuvaawo n'ogenda mu mulimu gwo, ne mukyala wo naye ayinza okubeera nga akola,
nembeera nga mumuleka awaka nabakozi kati bamala okumuwa ekyokulya n'ekyokunywa nga yagenda mu gurupu ze ng'atandika kubeera ng'akola ebintu ebikyamu. Kale okubeera ekibiina ekisinga okubeera ekirungi tuyambagane, eyo empisa embi tubeere nga tugirwanyisa nga tolindiridde seeka, tolindiridde muwalimu. Ekikolwa ekyokubiri ekyobubbi. Ekyobubbi teriiyo ddiini etamanyi nti kikolwa kibi, era tolindirira muwalimu akusomera aya wasaariku wasaarikatu faktawu aidiyahum. Ekyo kimanyi bulungi nnyo nti obubbi, era naawe bajja okukubbeeka okuba omulanga n'olekaana n'ogenda ku poliisi n'oyita ne baneiba bakuyambe. Kitegeeza kikola kikyamu, era teri yajja n'akubba ng'azze misana. Abaseera ebisinga bajja mu kiseera kya nzikiza, bajja n'amaanyi kubanga kibagenda okukola si kituufu. Kati ffenna twegatte tubeere nga tuziyiza omuze ogwo. Eriyo obubbi obutonotono abantu bwe bagayaalirira n'olowooza nti n'omuntu ddembe lye. Obeera olinnya takisi, oli muvubuka najja nakukwata mu kkanzu, nakukwata mu mpale, bw'anoonyamu transipooti we, naye nga tyakwebuuzizaako nti omuteekereteekere transipooti oba nedda. Naye ogenda n'osanga omulaga nti kavubuka akagezigezi kankaleke sikulwa nga kajja ne kabba nze, ne kabba omusajja, mugenda okutuuka emuviiramu ng'omusajja oba omukazi bamusaba ssente nga tazirina. Lwaki? Bazimubbyeko. Naye ng'amubbyeko mumulabye omuvubuka ng'akwata mu nsawo ne musirika nga mugamba nti tebibakwatako ti ddembe lye. Ebyo ebikola byeŋŋamba titwegatte ffenna. Lina amura bil ma'ruf tulagira ebikola ebirungi, wa nanha anil munkar, ebikola ebifaanagana bye tubeere nga tubikola ki? Nga tubijjawo. N'abaana abo tubeere nga tubabuulirira, tubeere nga tutegeeza n'abazadde baabwe, kubanga kati ebikola ebisinga kati baga nti ababbi abaana ababba baana tubamanyi ku kyalo, baana baagundi. N'owulira omuntu bw'anyumya emboozi etaliimu makulu, mubamanyi baana ba ku kyalo, basumbuwa abantu, babbye ebintu by'abantu. Naye musirise busirisi, mulindirira balevulanda, mulindirira bamaseeka, mulindirira bawalimu, ne weerabira nti banaggwayo be babba eri nga bagenda kubba ggwe. Nawe munne bamumalako ssente wagaa nti sikyatambulira mu kosita kubanga babbiramu ssente, gwasigadde ng'otambulira mu gwe bajja okukwata mu nsawo, gwe bajja okuggyako akaveera bakakole ki? Bakatwale. Abantu obubbi babutuusizza ne mu kubeera nti abba n'ekintu kyatamanyi kyagenda kubba. Dumu ku muzikiti omusajja yagula entula endagi n'aziteeka mu kaveera ne bibbiriŋŋanya naye misikini olwakuba nti yasanga esitwali etandise ng'akwata ng'ateeka wali ngatto n'akaveera ke ng'akalekaawo nga ye ng'agenda kusaala. Agenda okumala okuba mu sitwala ng'akaveera bakatutte, naye kalimu ntula kalimu ntula na bbiriŋŋanya mu bungi ennyo ya siringi 2,000-3,000, naye ng'oli byabbye. Naye kubamu akafaananyi senga yamukwatiriza ku mob justice, abantu gye bakola ennaku zino ne bamukuba ne bamutta ng'aga nti bamusse lwa ntula ez'e2,000 ez'e3,000. Naye ng'abantu ab'ekika ekyo lwaki babeera mu society? Abantu babamanyi naye babasirikira kuba balowooza nti al amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar byabamawalimu nabamaseeka nabannaddiini mu kanisa namakereziya. Obunaanyizibwa obusaana okubeera nga tubeera nabwo. Ate ogenda ogamba eneibawo nti mutabani wo tumutegedde nti akola bikyamu, era bw'onoogaana omugambako tujja kumutwala ku poliisi tumukole ki? Tulumuloope. Tuleme kubeera nga twekuzaako emisege egitawaanya abantu ab'oku kyalo. Ogenda okufa nga baga nti omusajja afudde naye atulekedde abaana, omusajja afudde atulekedde agaleezi tumanyi tunaagakola, omusajja atulekedde agawala gabalaya tumanyi tunaagakola. Naye nga waliwo oli gwe wabazaala, ekigambo kiba kiwulira nga tebanakuwulira kya muntu mulala, naye nobeera nga tofuddeeyo olw'okugayaalira obuvunaanyizibwa bwa nahyi anil munkar. Ekikolwa ekyokusatu kyaki? Kyakunyaga mataka. Ekyo kikolwa kibi, kikolwa kibi, era ensi yonna yonna kati ekaaba. Toyina lw'okugulira leediyo, toyina lw'oteekako TV okugyawo nga bagenda kulaga abantu abali awo nti ebitooke bazire babitema, emiti gyonna bagitemye, emmere yonna bagitemye ne bagitwala. Ng'omukazi omukadde akaaba, abaana abato bamulekwa nga bakaaba, tebamanyi buntu gyavudde, naye nga azze kunyaga ttaka. Naye ng'abanyaga ettaka ebyo oluusi mbamanyi, oluusi bagagga mubamanyi, naye tubeerako omuntu aboogerako nti benamwogerako nange najja nankola ekibi. Ne tubeera nga tusirikira ekikolwa ekikyamu ekyo, ne kibeera ng'ensi yonna yonna ekola ki? Ng'ebonaabona. Ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omuntu anyaga ekitundu ku ttaka
nga kyenkanankana ne shibur. Shiburi lwe luta okuva ku kyala kino ekisajja okutuuka ku kyala kino ekyokubiri kino. Oluto olwo bw'obanga akataka konyaza akakekana bwe katyo bajja kaleeta yawumal qiyama nga muli mu bbaliro ng'eyakabba wooli ne gwe wakabbako naye waali. Gwe wakabbako ng'aga nti oyo yandyazamanya nantwalako ettaka lyange. Ne bamugambako n'agulirira ku poliisi, n'agulirira ku LC, n'agulirira mu kkooti, omusango n'agusinga, n'embonaabona ku nsi. Allah agenda kukolagira ettaka eryo libeere nga lyekubamu ekituli. Bwe lyekubamu ekituli alagire balisitule balikwambaze mu bulago bwo bagambe nti aya situla ekintu kiwanyaga obeere ng'okitwala gy'oyagala. Obuzibu bujja kubeera awo. Ekitundu ejja kulaba ng'ekitole ennyo nekijja kubeera kizito nnyo nga bakulagidde akulagidde taddibwamu. Ye Allah subhanahu wa ta'ala ayagala ogenda obeere ng'okitwala gye wakibba ng'oyagala okitwala. Naye ng'ebyo bikolwa bikyamu, abantu babiraba babisirikidde balowooza kitulina birekera walimu n'abamaseeka be balina okubeera nga babyogerako. Kale nkubiriza bonna bwenna abampuliriza tubeere nga ebikolwa ebyo tubyogerako. Bwe tunaabyogerako tujja kubeera khairu umma, ekibiina ekisinga okubeera ekirungi. Tujja kubeera minal muflihin, mu bantu abajja okubeera nga beesiima. Aya endala egamba nti sayarhamuhumullah walmu'minuuna walmu'minaat, abakkiriza abasajja n'abakyala. Ba'duhum awliya'u ba'd, abamu mikwano gy'abannaabwe. Ya'muruuna bilma'ruf, buli omu alagira munne empisa ennungi. Wayanhawuna anil munkar, n'amuziiza ebikolwa ekibi. Wayuti'uuna allaha wa rasulahu, ne bagondera ne Allah n'omubaka we. Ulaika, abo abakola ebikolwa ebyo sayarhamuhumullah, Allah ajja kubeera nga bakola ki? Nga basaasira. Ebintu bitendo bisatu biramba Katonda byateeka ku muntu alagira empisa ennungi n'aziiza empisa embi. Kututeeka mu kasunda baasi tubeere nga tukikola. Kitendo ekisooka ulaika sayarhamuhumullah, abataakiriza abantu ne balema okukola ebikola ebikyamu ne bakola ebirungi byokka byokka, Allah ajja basaasira. Ulaika humul muflihun, be bajja okubeera nga beesiima. Ekikolwa ekyokusatu hum khairu umma, be basinga okubeera abalungi mu umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bwe tunaba tukikoze ekyo tujja kuba tutaasizza embeera yaffe, tuleme kubeera nga tutambulira mu nsi nga tulinga ebisolo bye birina empologoma mugundi mu nsiko. Kubanga empologoma terinagigambako, enjala olugiruma yongejja ng'egoba kyekwasa ng'etandika kukola ki? Kulya. Obuwangazi bwe tuwangalamu ku nsi si buwangazi bwa mu nsiko, kimpologoma na bisolo. Tuwangala ne bantu bannaffe nga waliwo n'amateeka agatufuga, n'abantu abo balinako ababazaala, n'abantu abo balinako ababalabirira, abateeka okubeera nga babagambako okusooka nga tebannakugambibwako bantu balala, n'oluvannyuma bagambibweko banneiba, bagambibweko bannaddiini, ensi osobole okubeera ng'ekola ki? Ng'etereera. Tulina kati okugula n'okutunda, nawo kujjuddemu ebikolwa ebikyamu bingi. Okwo nakwo buli muntu akimanyi. Nga bw'ogenda ku maduuka ne bakuguza ennyama nebeera nga teweze n'onyiiga, kiba kitegeeza nti ekyo kikola kikyamu. Kyolina okubeera ng'obuulirira abakinjaje wonna abasigadde babeere nga bakitereezaamu, baguze abantu ennyama ewera, baguze abantu ennyama etaasuze eweevunze, baguze abantu ennyama nga bagisaze mu nsala ey'amateeka. So si nnyama efiiridde ku mmotoka bwe noganda sifiirwa miliyoni zange n'ogenda n'osala ekiro enkeera n'ekeera ng'eri ku mudaala. Ebyo byonna bikola bikyamu. Abo walimu tebabeerayo kuloole nga muleeta ente, bamaseeka tebabeerayo. Ani alina obbagambako abo ababirabye be basuubuzi bannaabwe. Naawe omusuubuzi beera mu bantu allazina ya'muruuna bilma'ruf, abalagira abantu ebikola ebirungi ate babaziiza n'ebikola ebikyamu. Oleme kulindirira seeka kumuga nti munnange eno bye tubayo tuva esoloti eyo ente yatufiiriddeko egindi embaale, naye omusajja yamaze n'agisala, ng'ombuuliranga nenyama bamaze ogikola ki? Okugitunda. Abantu bamaze okulya enkaafu, omuntu awaddeyo sente ze asoma bisimillahi alye, naye ng'ennyama gyasibirako bisimillahi eriyo nannyini akola ki? Akolima. Naga nti kale yansibyeko ente yange eyo, kale abanaagiryako, kale nga bakolimira gwe agiguze ne sente zo, lwakuba nti n'omuntu yagitunze yakoze eki? Yamenya amateeka. Abakinjaje,
abavuga babakijaje mutuyambe namwe mukole omulimu annahaya anil munkar okuziyiza ebikolo ebifu ebibi ng'ekikolo ekibi ekisooka kutuliisa nnyama efudde yokka, ekikolo ekyokubiri kutuliisa nnyama nzibe kubanga ennyama enzibe era eriko abagivuga, eriyo omoroka gwe bagipangisa, eriyo pikipiki gwe bagikola ki gwe bagipangisa, naye bononna basirika kubanga ye bamuwadde ez'okupangisa nga yalowooza nti ekyo kikosa mulala, naye bano amala okumalayo ebyabalala naye olwolitandika okulunda nga naawe eyiyo bagikola ki bagibba. So senga oba bagambyeko obeera seefu nga ndyange nabeera nayo bajja gikola ki. Rediyo olwaliro tugambye NBS kyomusajja yagenza okukeera ku makya ng'ente ze 3 bazigobye ne bazitwala oluvannyuma lwa mita nga 200 ne bazisala. Ente ye miliyoni ogikwata otya mu ddakiika emu n'okwata n'osala ng'olinga asala eyiyo, n'amala ne bagitwala ku mudaala. Babaleese embwa za poliisi ne zirondoola ne zisanga ng'embwa esibira ku gundi ku bukya, nga bakwata wa bukya abannyonnyole ennyama ero eyazze wano embwa gyerondodde yagijjerudda wa. Kati ze ziri ku midaala ze tugula naye ng'ogula bintu bibbe, naye yasazeeko ayinza okuba nga si musiraamu kubanga ababbi abagamba nga nti muli ebyenda ebisigaddewo abasazeeko basiraamu ali abakebera kuba omusiraamu tabeera mubbi. Omusiraamu tatwala kya musiraamu munne, omusiraamu ayagaliza munne kyeyeyagaliza, oyo atayagaliza munne kirungi akusalirako ate ekintu n'olya. Ebikolwa ebyo bikyamu birina okubeera nga ffenna twegatta wamu tubeere nga tubikola ki tubyogerako. Nsanyukira nnyo abasiraamu bwe bawulira nti abantu abatali basiraamu baagala okusala ebisolo ne bakuba kkerere kuba baagala kutangira kikolwa ekikyamu ekyo okubeera nga balekera buli muntu yere n'akola ki ayina eddiini n'atalina ddiini okubeera ng'akola ki ng'asala. Kati kerere oyo gwe tukuba gwe tusaana okukuba ne ku kerere kuba tutunze ennyama efiiridde ku loole, kuba tutunze ennyama enzibe, kuba tutunze ennyama entuge. Kerere tusaana okugikola nga ya ffenna ffenna nga situliridde bawalimu n'abalevulanda tusobole okubeera nga tutereeza society gye tuwangaaliramu. Kijja kutuyamba tulye ennyama ennungi, kijja kuyamba bannannyini bisolo nabo okubeera nga babikola ki nga babisigaza. Obulimba nayo kikola kikya munkar. Nabbi yagaa nti omuntu bw'agenderera ng'alimba n'agenderera ng'alimba Allah bamuwandiika mu maaso ga Allah nti oyo kalimbira, oyo golaba talimba asula mulago, era n'asuubiza omulimba kumuyingiza ki muliro. Bulijjo abantu bakola ki mbagamba nti eriyo omusajja eyalimba omusajja mu jjinja, omusajja n'afa. Lwakirimba eki n'olunaku olusooka mu April ng'olunaku lw'okulimba ye yasimbuka ng'ava mbiko eyo kubanga omusajja yafa yali bwembiko ng'asimbuka ng'ava eyo ng'amugaa nti owange oli wano omwana ogwoleseeka nga mulwadde akoze ki afudde. Omusajja olwateeka emikono bwati ku steeringi kuba yali muvuzi wa special teyavaawo n'afa. Naye bagenda okunoonyeza omusajja ki ekimuse nti bava kumugamba nti omwana we afudde naye ng'omwana aliko amukuzajja. Kati oyo agenda kuyimirira atya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bavuga nti gwe waviirako ensonga ey'omusajja ono okubeera nga Allah amusiirikira malayika al-mauti n'emutta, gwe wamweraliikiriza, gwe wamukanga. Naye ekintu bakisekeramu mu lusekezi fuuluzidde, fuuluzidde atulibye fuuluzidde naye nga kulimba. Ab'amasimu naffe ntutandikira okwo naye tulimbira mu masimu. Oli ludda wanti ndi ku paaka ejjinja naye ng'oli mabiro ogenda Kampala. Otuuse ludda wanti ssaawa yonna nkutuukako naye nga naakusimbula ku paaka Kampala. Obulimba obwo. Omusajja n'alimba musajja munne, omusuubuzi alimba. Kino wallahi siina kyenkifunako okujja katono. Wallahi olayidde waaki. Bw'oba okifunako katono lwaki ozza okisuubula? Suubula kyofunako akanene. N'okujja okutulayira obulafunako katono bannange era bw'oba tokampaddako mba sivaayo tovaayo oba osigaddewo oba osigaddeyo ewuwawaka. Naye abantu ne balimba naye betuuka kuwa ekyalaani astaghfirullah alazim. Abala omulinda bawali muntu beffe tubagamba betugenda kuba n'ababazzi ababajja nabo tugende tulinde muwalimu. Abatemi b'ennyama wallahi eno ennyama eri fresh n'akagifuna naye nga yagisuziza mu firiigi naye aga nti eno eri fresh.
naddira efureesi n'endala esuzeewo ennaku ebbiri n'akutemera wamu nogenda okutuuka eyo ng'endala myufu nnyo ate endala eri white ne bwewunya Allah bwe yakola ente erimu ebimyufu n'ebyaki n'ebya white ate nga si musaayi naye nga bambi omusiraamu gwe weesero nga nti nzija kugula ku musiraamu yakuguzizza ennyama enkyamu eyo ate bw'okola ensobi n'otuma mwana muto ate bamuweera ddala envundu yennyini omugandi gizzeeyo ng'omusajja yejegaana nti atanagigula wange ezo omwana sinanamulabako naye ye amaze okuyingiza ki amaze okuyingiza ssente yalowooza nti kyakoze ekyokulayira wallahi kimuwonyaki musango naye ng'ate mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bamuwandiiseeko obulimba abavuzi ba takisi nga naffe tulimbye nnyo wallahi waliro sikoze abatrafiki waliro sikoze nsiibye mu galagi naye nga kakoze kalamba konakona okatadde mu nsawo nendala noswalirako bamalaaya gwe nolowooza nti ekyokoze nze ndi mugezigezi agenda mbayi naga wallahi nze nkomyeyi gange emmotoka neefa era nsiibye mu galagi nenkomawo bukomi ebikole byonna ani agenda obbagambako badriver gye tutabeera badriver bannaabwe mu abasiraamu mubeere nga mubagambako bannange mweyise bulungi saasira nannyini emmotoka naye aba agiguze kufunamu ssente kati gwe bw'osalawo gwe ofunemu wekaweka ng'ate bw'ogyonoona togirongoosa nagirongoosa oba oyonoona omulimu eyo yali amuru bil ma'ruf ekulagira omuntu ebikola ebirungi munange emmotoka y'omusajja gitwale ogikole nga repair emmotoka genda ogikyuse gundi ng'omulagira ekirungi sente muwenga sente zitubeera ng'omulimba bw'abakoze ekyamu muge nti okuggyako omupiira omupya n'oteekako omukadde ekikola kikyamu ebyo n'ebikola biri mu babuzi ba mmotoka abasiraamu n'abatali baki n'abatali babasiraamu aye nga teriyo muzikiti oba kkanisa ebayigiriza bukodyo obwo naye babuyiya mu ngeri yaabwe ababumanya be bannaabo abavugala b'emmotoka n'abamakanika abakyusa emipiira bw'olina okubeera nga gw'otwala obuvunaanyizibwa naawe obeere ng'obabuulira babeere nga bakola ki nga beetereeza kyenja okusembyayo nakyo kyekya abaana ba Isirayiri Allah subhanahu wa ta'ala yabakolimira lwa butafa ku mulimu gwakulagira bikola birungi na kuziiza bikola bibi Allah agamba mu Qur'an lu'ina allazina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam abaana ba Isirayiri bakolimirwa ku nnimi z'abannabbi baabwe babiri Dauda ne Sulaiman nga babakolimira lwaki zalika bima asaw wa kanu ya'tadun bajeema ayi babeera nga basukka ensalosalo z'amateeka ga Katonda ge yakola ki ge yateekawo Allah baga nti mukome wano nga bo basuukawo kyo nti mukikola nga mukikola Allah ne babakolimira ate okukolimira kitegeeza atardu min rahmatillah okusaba wa Katonda kino tomusaasira mugobe mbantu bogenda okukola ki okusaasira n'agamba nga maliriza nti kanu la yatanahawna an munkarin faaluhu balinga omuntu bw'alaba munne ng'akoze ekikola ekikyamu tamwogerako labisa ma kanu yafaaluun ekikola kibaakola kyalinga kibi nnyo kati olw'okwewala okukolimirwa tubeere nga tugezaako buli omu okusinziira ku busobozi bwe okulagira ebikola ebirungi n'okuziiza ebikola ebibi kyotamanyi tokyogerako wadde ngambye nti buli muntu akola omulimu ogwo naye kolako okusinziira ku ebyo by'omanyi byotamanyi birekera abakola ki ababimanyi tubeere nga buli muntu buli sayidi ne sayidi osanga nga waliyo akubayo tugende okukomereza ku nkomerero ng'ensi yaffe tugitereezezza nga tuwangalira mu nsi entereevu etaliimu bubbi etaliimu bulyaz'amaanyi etaliimu bunyazi etaliimu kuvuma etaliimu bikola byonna byonna obusiraamu bwe bigaana wa barakallahu fiikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh